oyo ye Museveni oyo ye chameleon nga bwe yeeyita kwegamba tajeti ya President Museveni yakwavuwaza Buganda exactly kubanga waliwo issue emu Museveni gyalaba tunuulira nnyo bw'aba abala ebintu bye kati bw'oba obala 226 muwangula yabala 3 mugumu 226 yagumaladde ago yagumaladde bwe yali abala emmwanyi yali akimanyi nti ajja kukola ki ajja kimala era y'ensonga lwaki Ntebe kukimusukkako nga bali mu kokasi ne ba MP wa Buganda Museveni amukubira essimu ga abasajja bakyalemye bakyalinye jiiko wano ndiwo ne chairman waabwe Mwanga Kivumbi agamumpe amuvuma president oli terrorist kino kintu kijja kuyitawo oba oyagala oba toyagala Mwanga alaba kimususseeko atolera Museveni salaamu akakkana amugamba genda kulaba gundi waliwo ono minister w'ebyobulunzi oyo wa bulimi kati Franka ate ye omusaasira Franka ebifo byabaddemu abeeredde emyaka 10 emabega nga 15 nga tabisuubira Franka ewaabwe yamanyiyo abamumanyi nga tuga nti yalinyanga bimotoka bya migugu genda e Kampala kati atuze wano ne bamuwa obwa executive director balaba wayayisa musisi gundi kasukani Lukwago ne bamuwa court order nti muyimirize okulonda naga tewali esagirabye mugende mu maaso kati kyemwanyi agamba nti okufuna obutanyagwa nze minister ndi ansale baba batwala sente nyingi nnyo kugamba ye ali awo boddayo omuntu nakutuuza nga tomanyi kiri mabega wa Museveni olaba nga Museveni ye mutuufu kubanga bwaleeta authority zino zonna yaziwa sente mpitirivu Yunura naleta KCCA bali 138 mu KCCA bonna authority zonna zirimu abakozi 138 naye nga bafuna sente mpitirivu ne ba driver bennyini kati bwa alina ensonga entuufu gy'asobola okutunda nti bwe nkomi yawe eno nembaza mu civil service nembagatta ku bano omitwalo 10 mu mwaka 8 aba civil servant bali 10 mu kanaana nsobola bajja kuddamu bakole interview naye okola interview omanya nti ogenda ku musaala gwa civil service tojja kuba kuguli ogwaki kati bano ababadde bafuna mu civil service n'abamu ababadde batwala emmwanyi nga bakyekingibwa UCDA bonna bajja kuba bakutuseeko n'emmengo ebadde n'omukono omunene ku UCDA mu mwanyi terimba ojja kuba ogikoze eki era sirowooza nti Katukiro ajja kuba ne guts ezigamba mwewandiise ku mutindo Museveni ajja kumala bw'anaamala olutalo luno ajja muyita bw'alaba anyiize alina intelligence ye bwe yanyiiza Kadaaga n'agenda ng'akaaba namuga mukazi agenda kwetuga yanoonya maama we ekiro kyonna n'atamufuna n'atumira omuntu paka yamufuna agamba muwala wange mumukomyewo bino byawedde tuddewo tukole n'amusimba ebifo ebyo ekya deputy prime minister n'ekya minister wa East Africa nabeera awo naye ngeno gyamujje waliyo akasente. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abalabi b'emikutu gyaffe gino Kwezi Media Group wamu ne Megatron mbaaniriza nnyo mu programu yaffe olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Siraje Lubwama. Siraje Lubwama alina ebintu bingi nnyo ebyenkizo ku bannamawulire abalala. Alina history atasobola okuba ne analysis ku ebyo ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga. N'olunaku olwaleero gwe tulonze okwogera ku nsonga enkulu ezigenda mu maaso kati mu kiseera kino mu Parliament. Omukulu Zake bamubye bamufulumiza na ku katanda ndowooza simanyi oba magumba ebyumba bye bamuteeka mu magumba bigize sipiika bamututte naye talinnya kate ne wigi baziggyeko n'ebirala bingi. Omukulu Siraje ntumuleese atubuulire
President Museveni yani lwaki alwana nnyo okulaba nga UCD evaawo kala za Museveni entuufu zeziriwa kikyayagaliza bannayuganda omukulu ono byonna agenda bitunyonyola sebusooka obuze kuba tulaba abatulaba ku mukutu guno balamusizaako nnyo abafuniddemu ebizibu ebyenjawulo nga mwe muli ne Honorable Zake Katonda abasaasire mugume n'abafuniddemu nga abategedde ku kalulu akakyagenda mu maaso mu Amerika manye essaawa zaawukana naye siteeti ezisigaddeyo entono ezisinga kuzinaaza essaawa nga 5 ne bwe zinaaba zireese ebisigadde kuba obululu bwa Amerika mulonda babala tetulinga bino nti mutwale DR4 simanyi zituuse kugombolola amawulire agakajja eddakiika ntono nnyo okuva ku mukutu ogwesigika gwa Fox News gulaga nti Trump awangudde so for preliminary results kuba amawulire siga egalangirira state zireeta buli emu nereeta results namba amawulire bakkirizibwa awatali wano okwogera ebyo ati Fox ze nava wano mu Uganda ogenda mu America nga manyi CNN yesinga kuba gye twalabanga ntuuka ku CNN nga baga ffe tuli bakusatu Fox yesinga ate Fox erina enkizo nti ng'ogyeko TV endala erina exclusive right okuteeka mu White House kamera zaayo abalala ne bafuna luvannyuma eringa UBC kati UBC eyo tezirina eyinza okusanga nga ate NBS egisoose mu State House bali be basookayo kati bwe bakubuulira ekintu baba ne exclusive information nti akalulu tekakyasobola kukyuka ne Electoral College nayo gyolabye Electoral College wetujjidde ku mpeewo nga babulayo obululu busatu nga ne bwobuwa Harris tebumuyamba nze Harris mbadde muwagira politically naye financially njagala nnyo njagala nnyo Trump nze mbadde mpagira Trump okuva ku ntandikwa simuwagirangako naye engeri gyanyigiriza bannansi mbadde ngezaako okubayamba era bangi benyambye awo wokka wennyinda okubajja mu kooti nga bagenda okubadipotinga n'okubayingiza iyo nti ofunamu kati nze ndi wa Republican omanyi saagala kutujooga America ekitiibwa kyayo kirina okusigala waggulu Iran bw'oleeta ettumba nga tukkuba naye mugenda muwuliramu Iran bw'oleeta ettumba nga tukkuba mugenda muwuliramu kale first of all azze esente ze zikendeddemu alina ebintu bibiri okuzizaawo addeyo ku ntiiko mu byobufuzi kuba kino kyekisanja ekisembayo agenda kulya kiromo mbadde manyi nti kino atandika kipya akkirizibwa okudda ekyokubiri tadda kyakusatu ate kino yafugako n'akomawo waliwo pulezidenti yafugako n'avaawo n'akomawo Pulezidenti Museveni ife nga atuzannya obuzannyo bwe bakyusa emyaka n'atandika bupya bwe bajjako ebisanja n'atandika bupya omukulembeze omu wa Amerika yafugako ebisanja ebisatu tebyagenda kuddayo kubifuga era ne bw'oba oyagala nga bakwagala nnyo ng'Obama asobola okuleeta omukyala oba Clinton asobola okuleeta omukyala ng'ebisanja ebibiri bikoze eki kati ono takyasobola alina ensonga bbiri okuzzaawo ssente ze n'okuzimba gundi perimeter wall yamulema yokka ayinza ogizimba ku luno kubasanze Mexico erina ebizibu financially bingi n'amaliriza ebyasigaye ebyo byokka byasobola naye nze nsuubira nti Trump America newankubadde Trump mumulabanga omulalu ne Trump musajja nnyo ayagala eggwanga lya America naye era eddalu likwagaza ekintu abasinga obungi teri muguwa ddalu abeera mu kyalo buli agwa mu ddalu agenda mu katawuni akali mu music so ekintu kya President Museveni kino kiraba otya okuba nti natuuse n'okuyiwa amagye ku parliament ne police ne mu parliament mwennyini eŋŋumi neyoyaka zaako omulabye enkuba gye bamukubye abadde asitula omusirikale n'omukuba embeera eno mukulu Siraji abatulaba baagala ogibannyonnyole President Museveni kiki kyali President Museveni batono nnyo abamumanyi n'abantu be babeera nabo edda nali ndowooza nti amumanyi ennyo mu byobufuzi yali Kateegaya nagenda okulaba Kateegaya kuba namukolako interview n'agamba nti nze sikyukakyuka bwe mba nvudde ku Museveni nvuddeyo
omukiga akyukira mu buliri naye awala takyuka nagenda okulaba kategaya gakomyewo nensigaza maama Mbabazi nemanya nti oyo yamutegeera ojjukira maama Mbabazi nga ye Katikkiro nga si ye bannabbanja baawano nga kati atuukira ku red carpet Katikkiro maama Mbabazi Ntebe ng'avuye bweru ba ng'agenda ng'era omulaba nti alina obuyinza naye yamugyamu fuse n'amugja kuba secretary general nagati obwa secretary general si bwakulonda nze nnonda era ekyo kyekiriwo ne bagenda mu delegates conference e Namboole ne bamukuba bubi nnyo akalulu ne bamukuba bubi ne ku presidential bakamukuba y'omu ku bawagira etteeka ly'okusibira gundi poliisi okukwata abantu naye yakirozaako oba bamukwata na so President Museveni tosobola mutegeera nze namutegeera naye nayongera kumutegeera ng'akubye daale ku headquarter ewakiso twatambula district yo nga bwe yateranga okulambula Kampala olumu twagendako ne twasooka ntulambula naye Kampala mu convoy ng'alina Jennifer Musisi twatandikira wano ku Yusuf Road mu junction yawo baali bajjawo round about awo Jennifer n'amugamba nti yegenda okuba junction kati ng'andaba Museveni ate ayi darling nnyo ne Jennifer nga yakwatidde Jennifer umbrella enkuba yatonnya president yakwatidde yes ne bwe twava mu convoy ekiruddu nga tugenze okulaba kiruddu eddwaliro era Museveni yakwatira Jennifer Musisi ngamba noga nti ono darling we nnyo kakalulu kagwa okolo ng'ayogera nti bw'oba ne ba Jennifer abiri Kampala oba omaze ogitereeza naye yatuuka ekisanaga Jennifer gompanguzza era Jennifer gyali statement gye yasooka okukola yagamba senga namanya ebizibu ebiri mu KCCA omulimu guno nandiguganye ku ntandikwa omulimu gwegerekera ssente kwa yemuko ebisigadde okugattibwa KCCA osobola okuzzaawo KCCA kati bw'oba oli sinsiya mu kugatta n'ogijjawo yesinze n'okutwala ssente zaffe exactly abantu baayo bafuna ssente nnyingi ba director ekiki ekivuddemu tewali bintu kasasiro okutta abantu ekivuddemu ye release okugabwa mu ngeri y'amanku executive director okusibira mu komera in fact bandi mututte ne bamusibirako wano kumpi ne kasasiro ennaku ezo ziyamala nga nanagenda mu kooti awe kasangati n'awunyiza ku kasasiro oyo naye kirungi yavuddeyo ate yavuddeyo era omusango gujja kuggwa politically tebajja musiba tekisoboka tunuulire yamweyimiridde omu ku bamweyimiridde yabaddani owe kyabazinga kati azutowa munene Ssaabasajja asobola okujja n'akweyimirira n'ogaa nti ogenda kusibwa Ssaabasajja n'agenda okweyimirira Paramount chief w'Emadi n'agaa nzize kweyimirira ogwange tosobola nakuddamu ebyo biba bikomyawo kati tugenda mu katemba kulaba bannagana baba batuyamba naye Museveni mbadde nkubuulira nti nasooka okukakasa nti muzibu we nali tukavalinga nga atuwalinga wa Kiso district yamaliriza ssaawa 11 laleesa embayo yagikuba ku headquarter ya district headquarter ya Wakiso yayogera ebigambo bingi nga newoba wamawulire tolina mawulire gojjamu nagenda okusisimuka nga agamba nti amukamiliyoni ngamba oba mpulidde nayogera nakiddamu nti ye kamiliyoni kati tuvaayo abamawulire bagamba nti omusajja talina kyayogedde nze siddayo ku New Vision nze siddayo ku Bugundi konze nze wa monitor bantumye story nina okuddayo okubabuulira kyenfunye natandika n'omutwe ya mukamiliyoni gwe guli kuli niba ogenda mu monitor n'ogugolinga okuva olwo nategeera Museveni natandika okunoonyereza kamiliyoni afaanana atya afiira ku mabala ameka omusanga kusaanya n'oddamu n'omusanga mu ndagala nga wa green n'ogaati zino ndagala so ye President Museveni ensonga tebagimanyi ensonga y'emmwanyi Museveni talimangako mmwanyi okuggyako emyaka nga 3 emabega mu model farm wano yetwalayo n'abamawulire ettaka lirye ate ettaka liri yagula Museveni yagula ettaka yagula egomba wano mu bakyagulanye waliwo neri bakyagulanye lyeyagula eno ekisozi gy'abadde atwala bagundi ba MP ennaku zino yagulawo ettaka Mayomba agamba lyali lya defense era we yali PS n'abuuza n'atandika okunoonyereza Museveni afuna watya ebyagwa ku Museveni ebyagwa ku Mayombo
bimanyiddwa naye yagulawo n'agula ekyankwanzi. President yagulawo nga sente yazisasula ani? Yasasula Kisozi bamuyita Kiwanuka. Alina Kisozi estate saawo bw'ova ku Buganda Road Court olwo luguudo. Bw'oba omalako awo waliwo Kisozi gundi Kisozi Courts. Era nayogerako naye n'agamba tabanja President. Yali mukuze yalijja wa Kisozi. Kisozi yalirina. Kisozi alina ettaka lingi. N'eddala bali enyaga ey'erikulu. Yali ya defense yakijjawo. Yali anoonyereza era defense ekyalinawo ettaka. Balina abantu 100 be bagobako okukoolawo projekiti z'amagye. Ekitegeeza nti ettaka weeriri erya defense. Ekyokubiri President yagula eno gye batuula ku Nnali ekyankwanzi. Alinayo ettaka yaligula. Yazingiramu ettaka ly'omutuuze omu n'enkola sitole mu kooti. Omutuuze oluvannyuma yangamba Museveni yamuyita n'amukola ki? N'amusasula. Ewa Sentamu yagulayo ettaka. Tata wa Bobi Wine. Balina ettaka Egomba. N'alisasula. Bonna baateekako omukono. Ekituufu eryo lyo nalitegeera bulungi erigula. Museveni agula ettaka naye eryasikira lyali lya kitaawe. Erya Kitula. Kati emmwanyi y'akalimako awo entono ennyo n'ebitooke yatwalayo ab'amawulire n'atulaga nti afukirira na Bucupa. N'akulaga nti essubi aleetera ku maanyi ga kifuba eggaali. Naye bano ab'amawulire baali baagala okumanya alawonse zaabwe ziriwa ze nagifiirwa n'ensikirira emmanga wa faamu n'ensangayo oluzzi ng'eriyo n'ekkuba etwala emmotoka nga niyo n'emmotoka esomba amazzi nga kitegeeza ab'amawulire yabakuba yabalimba ng'era kamiliyoni. N'abagamba nze nkozesa Bucupa era lwaki Obucupa tabutwala mu Western? N'abukozeseza eri. N'abukozeseza mu Buganda. Omuganda we yaddukira n'alwana olutalo emyaka 5 yandibadde akyasomba amata mu bidomola. Abakwasa amateeka nabaga teri mateeka gajja kujja mu Kampala mu bidomola ago ne mugayuwa. Naye waabali balina cooling system. Gasobola okujja ne bagatwala ne gasukka n'obungi. Minisita n'agamba nti agamu mugaguza abaana b'amasomero. Naye tebagawadde buwi n'anoonya akatale mu masomero ago. So ekyemmwanyi President Museveni akiriko essaawa zino ng'atunuulidde ebintu byonna bigaanyi. Badona batusazeeko funds n'abalala. Tuli ku inkamu entonotono kati ate alaba emmwanyi weyaleetera Coffee Marketing Board gy'oba otandikira. Ye yali erabirira omutindo yatandikibwawo oba mu nkaaga mu eyo. Waliwo omusajja bamuyita Kakwano yasooka okubeera executive director waayo. Akakwano wa UCDA naye Coffee Marketing Board yatandikibwawo dda ng'era erabirira mutindo ogw'emmwanyi n'okuzitunda nga wokka w'ogireeta n'ofuna ka receipt ne bakuwaako 20%. Nodda nga bamaze okutunda naye nga tebalajaazaamaanya. Ffe bajjajjaffe baagendanga nti ku sitowa ssente tezinnajja naye nga babaako bye babawa. Nze nasomera Bugerere ekyalo bakiyita Kyerima Yumeya nga bw'ogenda ku ssomero ne bakugoba taata akusindika ku sitowa. Sitowa ne bakuwa akapapula taata woona alinawo wano emmwanyi. Taata alina nga bapakasi 9 ng'asobola okutikka eroole 4 olutikko olwo ate enkalu Katonda wange ng'alina abakazi 9 ku kyalo yasingako abakazi ng'ate mu Kinjaaji nga tetulya doodo mulya nnyama bino bibalugu biki nga babiteera ku mmere ne muwogo naye nga ttooke libaawo n'ennyama ebaawo n'omusito gubaawo n'Abanyarwanda ne bakola ki? Ne balya. Abanyarwanda nga balima ne balima bagenda ku ssaawa 9 mu nnimiro ne bakomawo 11 okulya ekyenkya. Ekyenkya bakiteeka basoma ekinnya ne bateekawo endagala ne bayiwamu ekyakya ne bateekamu kaamulali naye nga nze ngenda n'amazzi gange nendi ekyenkya bataata beebase tebamanyi naye nga mikwano gyange Abanyarwanda ng'akuba wano ekiraka n'akuba naye nga takuba kiraka nti empala ekutuse ateekamu ssente. Kati awo Banyarwanda ate abatukozesa ku ssaawa eno abo era ewaffe tulinayo Omunyarwanda yajjanga mu pakasi yasinze ettaka ekasanda kaakati nali maliriza koosi yange mu Missouri University batutwala mu Washington DC ne tusinkana abakulu
ba IMF nakulira World Bank. Buli munnamawulire nga twali abamawulire mwenda okuva mu Africa 19 okuva mu continent endala nga ffenna twali 24 bwe tumala Missouri University twakola internship mu states nga mukaaga mu America. Missouri, Philadelphia nze nakolerako Sky TV nakola If You Were Judge. Navayo no nga manyi idea ya court nga njagala nnyo genda mu court. Nenkolera ne Philadelphia Inquiry lwali lupapula. Kaakati mu bibuuzo ebyo nze nabuuza ebibuuzo bibiri kuba ekyansi yokka gye baatuwa. Nababuuza nti lwaki mukaka Kenya ne Tanzania okugenda multi party nga Uganda eri mu mugendo tero egamba n'ebibiina bikina biki nga tuli mu movement. Omusajja n'angamba wa World Bank nti Uganda tegenda kuba island, sooner or later bagenda multi party. Era bwe nzija alo nenkyogera abantu nga nti oli musiru nga Museveni awagamba ebibiina bibiri naye mu 2000 Museveni yeye nyini nga tewali amukasi yategeka okulonda okugenda mu referendum. Era nawagira okuzaawo ebibiina ebingi. Ebibiina ebinene ne bigaana UPCDP. Ebigaana okugenda mu referendum. N'alonda Chegere yajja n'ajjuba nga balina lwamusha naawo. N'abawangula ebitundu 9/5. Ani Chegere? Museveni. Okuzaawo ebibiina. N'agamba statement yali egi. Nga yejja ku kiri bali kibamutaddeko. Wano n'ayogera mu Luganda. Tukikoze kubejjako. Buli mbuzi edde ku nkondo yaayo. Mutuveemu. Na kaakati California gwe yatukubamu ow'omugendo tatuvwangamu. Kyova olabanga abeebibi ne bwagenda mu campaign nga agenze kuwagira kati nga banaagenda ekisolo by election eriyo omuntu gwalabanga w'amaanyi ajja kulangirira flaga bearer kyono ye waffe naye noono si mubi. Kaakati olaba contradiction y'abakozesaawo kati ayinza obutakikola mu by election naye bw'abeera mu election n'asanga ow'amaanyi naye amutunulamu mu ngeri kati ng'amanyi mwembi mujja munoonyeza akalulu omwagwe. Nawolovu ye President Museveni. Nawolovu bw'ogenda ono ye waffe flaga bearer naye noono si mubi. Kakati n'abaleka nga mukubagana. Kati ekibuuzo kye nabuuza aba World Bank ekyokubiri nti ffe ewaffe mu Uganda tuli ku bintu bibiri obuvubi n'obulimi. Kye tusinga okulima ye pamba ne era tulina Lint Marketing Board, tulina Coffee Marketing Board. Naye ebintu ebyo baagala kubijjawo. Baabijjawo Biden baali baabijjawo nga babitunda. Omusajja wa IMF n'agamba yali 21 n'aŋŋamba nti myaka 3 emabega Uganda yatugamba tugenda kukola streamlining ya Coffee Marketing Board tugitereeze. Ne tugiwa $400 million to streamline Coffee Marketing Board. Nga baba wa sente 98 kati bagijjawo okuva mu 98 ne batabawa abantu sente ne bawaaba abakozi abaali abakozi kuba mwalimu abaali unionized ne non-unionized bali 1,568 okusinziira ku muwendo ogwaliwo nga bawaaba naye bawaako abatawera 5 okusookera ddala omulamuzi yasala omusango nga balina okufuna billion 31 buli omu bonna sente ezo nga zayitibwa mu kabonesa talimanga ku muti gwa mmwanyi takolangako mu Coffee Marketing Board naye bamuwa powers of attorney n'ayita mu KK Advocates K&K Advocates kati KAA basasula abantu b'emmwanyi sente nga tezigenze kooti yagamba zigende ku individual buli muntu sente bwe zikola ki akawunti ye ne babaguzaawo n'akawunti naye kabonesa yazijjayo n'ataziwa bantu abasinga obungi n'okuzijjayo zaali zimulemye ne bafuna special lawyer
n'agenda n'azibagirayo mu myezi 2 ng'afunyeko percentage ye nga nakyo kyali kiganyi ne bagenda mu consent KAA ne Ministry of Finance bajjeko 1 billion kwasatumuemu bazisasule mangu ngwa kukiba play kya consent nga Ministry of Finance yagalako billion yemu yes nga kinga kickback naye nga ne kooti ekimanyi kuba consent judgment kooti esayiningako yes olupapula olunalufuna mbuuza abasinga bali so proud tebagala kwogera n'abamawulire nenfunamu gwe mmanyi mukwano gwange nanga nti ekyo kituufu twakikola nga gwe bonaabanga omumanja emitwalo 2 nekugamba Siraje sirina ssente nanindako omwaka omulamba nti ndi bubi nsobola okuwa 15 ngamba ninzasudde 2 tiye tugende mu kooti nekkiriza nti bano bategeeraganye ne kooti yakkiriziganya naki ne kickback yakolebwa kati Ministry of Finance yesooka okulijjako kabuuyi ku billion 3 nefuna kabuuyi kabonesa n'atwala ekisinja kyonna abagizigizi yabawa mulimu omulamuzi gwe nalaba mulimu abalamuzi 3 naye 2 saafuna manya omulamuzi omu mumanyi nakyali na mulamu mukadde we yakolangayo ye bamuwa zonna ezize chairman yali chairman wa FDC kati chairman wa PFF waswabirirwa naye yafuna ezize minister ono yali owe Masaka guba kakola olishafo yani oyo Sempijja naye yafuna kakati abasigadde ne babanja ne bagenda mu kooti ne bangera ne babasasula 30 jukira 30 okuva ku billion tuli mu yuguza Uganda naye government nga bajiwa $400 million okustreamlininga ki sente gazali mpitirivu nnyo ezo tolina wozibuuza ne waba oyagala kibuuzo kya ttima kuba bewandizibuuzizza abamu weebali nga President Museveni sente ezo teziyinza kujja n'atazimanya nga abaali ba Bank of Uganda bonna baafa kati aliwo acting simanyi nti asobola okutulesinga ayinza obutabimanya kakati bagenda mu kooti ogwokubiri nga babanja sente zino ne bawongera ne babawaayo 29 naye nga wakati babawa 30 ezo kabonesa n'abagamba 30 twakola appeal tezituzijjangayo last year mbakoonako ne mbagamba sente zavaayo information gyenina abakozi abakulirwa mwami Kashangaza ne bagenda balaba lawyer waabwe bamuyita Lubogo oyo mupya jukira oli yasooka yabalyamu olukwe nga bakozesa kabonesa n'omulala bamuyita Musoke n'omulala katika Musoke n'omukyalo gubayita Betty beekutula kabonesa naga nti naffe baatubba ne bateekawo gurupu yaabwe ebanja sente ezisigadde nga bayita mu kimanje and company advocates na bawandiika nti oyo gundi kabonesa takyali muntu waffe muzimuwe kati struggle ejja sente weeziri tebalina gubaziwa ne wajja keesi nga sente ziri ezasooka zirina okufuna interest ya 25%. Kooti neetuula mu May 2022 ng'ekulirwa Justice Owinidolo ne ba justice zaabwe 7 lega sente zino interest bazibawe mangu ate tebazibawa nga bayita mu kabonesa kuba kabonesa yakola ki kimanje yali amaze okuwandika ebbaluwa ndio ono yabba abaasooka muziwenze kakati bano bagenda okulaba abakozi nga nabano bamusoke be baali ne kabonesa mukumba okwasooka ne mukokubiri kati we bagenda wembatemya akonti sente bazijjayo dda teziriyo mu banka nga bwe bagamba ne balumba gobi kati PS n'abatuuza n'abamawulire abatono bannamukisa nali nze nzekka ku olwo yinza okuganda n'abagamba sente nazifuna mubuuze kabonesa ne balooya be kwolwo looya yenyini lead counsel wake teyajja yatuma muntu n'afuna briefing eva muki kimanje naye yafuna briefing teyaliiyo kati atone jeno nga yalina okusalawo ezisigadde zina 25 baziwaani atone jeno awandika ebbaluwa njirina ng'agamba actually nali ku Soloti nempandika nti atone jeno ali mu luko olwagala okubba abaki
omuntu we nampita nanga jangu olabe ebbaluwa eno nagindaga eya 25 egamba ewagira bano babawe 25 nga tebaziyisa mu kimanyi mugundi mu zijje direct ku board kati omusango oguvaayo eri bakimanje bazzeeyo mu high court bawa ababuto kimanje ne kabonesa nga baagala sente ezo okuzifuna bazigabe omulamuzi agenda adjaninga emirundi nga 10 ogwe 10 n'ogumu mugwe 10 last year n'amagamba nti mwe sente zammwe weeziri ne mulemedde okulaba wawe tuziyisa muddeeyo ebweru mutuule mutubuulire omuntu gwe tukola ki gwe tuziwa omutuufu mujja kuzifuna nga ne Christmas tennajja n'abaward ornament nga ya November last year kati tuli mu November ogwo mwaka mulamba banfuluma bwe nti yakiikira Attorney General mubuuza nti lwaki temuwa abasajja nanga nti beesiriwaze nazino tugenda ziri beesiriwaze nazino tugenda ziri kati ekyo nga kikyali awo nkola investigation nkozesa omu ku bantu ba Bank of Uganda ne bana nembaga nti sente ezo ebbanga lizimaze ne percentage high court judge gyeyawe ne court gyeyapproving supreme ya 35% ziba 25 billion naddamu n'ambaliramu nga ziri 75 billion naye nga bano tebagala ziteekayo bagala court eno emanye nti ziri 25 bano bagende nga bajjayo zino 50 billion ziri baziriye oyinza n'okusanga kati teziriiwo abasajja nga babbye ssente nkyakubuulira nkyakuwa background ya sente Coffee Marketing Board kati tusigazaawo ebitrailer ebimotoka equipments trailer batandika okuzitunda ezapakinga ngaawo nga zipakinga ne zituuka eno ku lufula zirinda mwanyi zitikule bazitikule ziddeyo kati oyinza okulowooza nti emwanyi y'Abaganda naye abasinga okulima emwanya kati ripooti empya eraga nti ba North abali mu Erigoni awo kati North Masaba yakubiri Baganda tulinga bakusatu lwakuba nti kizze buzi nekisanga nga kintu kiboostinze Katikkiro haddemu amaanyi mwanyi terimba UCD emuwadde ensigo gavumenti emuwadde golai president n'agamba nti nayo Katikkiro alimba ne mwanyi tetugijjako musolo kati olutalo luli wakati wa opposition Mengo n'abaagala emwanyi mu bitundu ebirala olutalo luli wakati wa Prime 7 aba opposition n'abaagala ne Mengo n'abaagala emwanyi UCD ekoleki esigalewo kati ate si bwe gusoose okwagala ogijjawo 2017 baleeta amendment era ne baagala okugikola ki yawonera watono olw'okuba ebiseera Trump yali afuga bwakomawo kati nga bwakomyewo ayinza okuyambako kuba alina interest zaabwe ne Museveni alina interest ze ate mumwanyi Museveni ali nnyo ku China Trump kyawakanya si China yokka ne Russia ne Japan tukire Japan ekolagana ne America bwotewalayo emwanyi era ogenda kufuna waliwo memorandum zibagenda okusaininga nga mulimu emu ya peneti ziri 3 peneti lwaki Museveni yesibye nnyo ku peneti atalina kyagasa ggwanga lino alina kyagasa Museveni nganti ng'omuntu ate kati zine mwanya nakugambye nti Museveni emwanyi azitundawa ezo zeyateekako zeyalima eruweero yakaziguzaani tezinaba kunakwengera yatwalayo abantu last year but one naye tanaba kuweza zakola ki ne bw'aba azirina abantu bagamba nti kino kitukolera nga bantu ba bulijjo yandibadde agenda n'abantu n'ababuuza yensobi ne ba opposition gye bakola tibagaana okwengeginga ba MP banaaba ebitundu ebirala bo ne baconcentratinga mu Buganda okutambula okulwanyisa emmwanyi kati nga bali babagamba nti olaba Buganda bweyagala otwekutulako jjukire emmwanyi yatandikira mu Buganda era bwe kiri era nga bagirima ebitundu ebisinga ne bigenda nga bigikoppa nga kati mu North bwe bagikoppa Museveni bw'amala okutunda ebimotoka ne wasigalawo machinery mu kizimbe ekyo ekya Coffee Marketing Board eka ezo zaali 25 ogyokolesa meka eziriwo bwe ziba 25
n'aleeta omusajja omusiriranka bamuyita Kananasani. Kananasani mujjukira nnyo wa Agowa. Wagowa yagira wano mu kiyumba kya gaali ya mukka ky'emigugu n'atuuka yali yakatuuka wano nga kati akolera mu hoteli ya Speech executive. Akyaliwo Kananasani? Akyaliwo n'ennamba yenjina n'okubyalani byaggweerawo. Anti wuliriza bamuwa Agowa, emabega wa Agowa, emabega wa Coffee Marketing Board waliwo Nayitiro nga ya Munnayuganda eyali esobola okwongerwamu ssente ne tufuna production esupplyinga Agowa kuba yagirimu yalina ku idea ng'omwongeramu mwongezi nga bwewandiyongedde musembule tiakola amabaati yakola emitayimbwa naye bamusuula busuuzi. Kati Agowa bamuwa bw'atuuka wano yamala n'omusango omwaka mulamba ku Buganda Road gwakubba miliyoni 10 investor Kananasani. Naye nga ogenda n'omubuuza nja interview naga gwende kandi musajja wa Museveni nakulaga essimu nga mulimu bayimiridde ne Museveni bayimiridde ne Karim bayimiridde oyo ye investor ne bawandiika abawala embeerera ne babatwalayo n'abaleka Katonda bafiireyo enjala emisota nga gyegiyingira mu nnyumba ebyuma bye tunakola porogulamu emu nja kubuulira abaagabana ebyuma nga n'ebimu biri Rwanda bikola factory ebirala biri Kenya ebirala biri Tanzania nga babigabana baali abamu ku bakozi ba Coffee Marketing Board n'abanene abalala. Kati temuli kyuma n'eki kizimbe kyolabawo kyokka kati ayagaliza bannayuganda osobola okutta ekyuma ekyo tosobola bannange. Lint Marketing Board yalingaawo ku Parliamentary Avenue offices zaabwe ng'embuya gyensula waggulu ku lusozi waliwo staff house quarters bazisaanyaawo zonna ne bazitunda ettaka ne baligabana buli muntu n'agabanako kyakoze eki kyafunye. Twayambalanga yamato nga tukyasoma nga twambala esaati eza Museveni aleese bano balonderera n'abateekayo nti kati oyo yagenda okukola naye agenda kukola mu production ki nga Pamba taliiwo nga Pamba talina katale Pamba tagwangako katale yakaagwa mu Uganda nga Vanilla bwe yagwa akatale mu Uganda bw'ogenda e Kenya abaamukukusanga wano nga sali musala abagambye okulima babakwatanga ku mazzi ne babavuba. So engeri gye battamu ennyanja ez'enjawulo nga mulimu ne Lake Victoria yengeri gye bagenda okuttamu emmwanyi n'ettaka. Museveni ayagala bantu baavu, ayagala tufuga nga Nyerere bwe yafuga. Kana akatono ke bafunyeeko Masaka baadde batandise okugula emmotoka bazimbye ennyumba buli muntu ali bw'ati ako kokka kabadde kaboostinze economy nga n'ebitundu ebirala bitandise okulima. Kati bw'ajjeewo Coffee Marketing Board n'afuna channel n'Abarasha yafuna engeri gye nga America agivuddeko n'asigaza omukwano ne China n'asigaza omukwano ne Japan. Asazeewo okuzzaawo ekyuma ekyefaananyiriza Coffee Marketing Board ng'akiteeka ntuŋŋamu. Kati entuŋŋamu wali emmwanyi ate balimayo gwe kakati munnamawulire mubuuze entuŋŋamu lwaki ekyuma gye kiraze awatali wadde omuti gw'emmwanyi. Omuti gw'emmwanyi lwaki abeeruweere bakyabanja bewaliira ente zaabwe n'okkiriza n'oba nga katobawa nga biyuma bikuulinga mata ng'obalaga gundi model farm osobola okufukiriza akacupa ka ebintu ebiri outdated. Kakati oyo ye Museveni, oyo ye Chameleone nga bwe yeeyita. Kwegamba tajeti ya President Museveni yakwavuwaza Buganda. Exactly. Kubanga waliwo issue emu Museveni gyalaba tunuulira nnyo bw'aba abala ebintu bye kati bw'oba obala 226 muwangula yabala 3 mugumu. 226 yagumala gwe yagumala bwe yali abala emmwanyi yali akimanyi nti ajja kukola ki ajja kimala. Era y'ensonga lwaki Anite bwekimusukkako nga bali mu kokasi ne ba MP wa Buganda Museveni amukubira essimu agamba abasajja bakyalemye bakyalinnya ejiiko wano ndiwo ne chairman waabwe Mwanga Kivumbi agamumpe amuvuma president oli terrorist kino kintu kijja kuyitawo oba oyagala oba toyagala. Mwanga alaba kimususseeko atoyera Museveni salaamu akakkana amugamba gwenda kulaba gundi waliwo ono minisita w'ebyobulunzi oyo wa bulimi
kati Franka ate ye omusaasira Franka ebifo byabaddemu abeeredde emyaka 10 mabega nga tabisu 15 nga tabisuubira Franka yewabo yamanyiyo ali over excited kugamba n'okulembeze abamanyi nga tugamba nti yalinyanga emotoka ya migugu gende Kampala kati atuze wano ne bamuwa obwa executive director balaba wayisa musisi gundi kasukani Lukwago ne bamuwa court order nti munyimirize okulonda naga tewali esajirabye mugende mu maaso kati kyemwanya agamba nti okufuna obutanyagwa nze minister ndi ansale baba batwala sente nyingi nnyo kugamba ye ali awo boddayo omuntu nakutuuza nga tomanyi kirima bega wa Museveni olaba nga Museveni ye mutuufu kubanga bwaleeta authority zino zonna yaziwa sente mpitirivu Yunura naleeta KCCA bali 308 mu KCCA bonna authority zonna zirimu abakozi 308 naye nga bafuna sente mpitirivu ne ba driver bennyini kati bwa ayina ensonga entuufu gy'asobola okutunda nti bwe nkomi yawe eno nembazza mu civil service nembagatta ku bano omitwalo 10 mu mwaka 8 aba civil servant bali 10 mu kanaana nsobola bajja kuddamu bakole interview naye okola interview omanya nti ogenda ku musaala gwa civil service tojja kuba kuguli ogwaki kati bano ababadde bafuna mu civil service n'abamu ababadde batwala emwanyi nga bakyekingibwa UCDA bonna bajja kuba bakutuseeko n'emmengo ebadde n'omukono omunene ku UCDA mu mwanyi terimba ojja kuba ogikoze eki era sirowooza nti Katikkiro ajja kuba ne guts ezigamba mwewandiise ku mutindo Museveni ajja kumala bw'anaamala olutalo luno ajja muyita bw'alaba anyiize alina intelligence ye bwe yanyiiza Kadaaga n'agenda ng'akaaba namuga omukazi agenda kwetuga yanoonya maama we ekiro kyonna n'atamufuna n'atumira omuntu paka lweyamufuna agamba muwala wange mumukomyewo bino byawedde tuddewo tukole n'amusimba ebifo ebyo ekya deputy prime minister n'ekya minister wa East Africa nabeera awo naye ngeno gyamujje waliyo akasente okusinga waliwo amutadde eri azifuna through prime minister speaker alina budget eyiye era ndowooza olaba esente engeri gyazimansaamu n'agulira ne bbaawe Range Rover just birthday biki n'okutambula asobola okutambula ne bbaawe budget n'ebeera kwezo ki kwezo sente senga ofuna ddeyire income ya gundi ya speaker n'ofuna n'eya lope n'ofuna n'eya chief whip olaba nga sente awo weziri ate lope bamusalako lwakuba takwatagana na speaker yandibadde afunanga eza mpuuga mu kintu kino omulabyemu bamulabamu nga balwana luli nga balonda lwaki olowooza asirise simanyi lwaki asirise Museveni amanyi ekigambo alina ekiso kisala side ne side asobola divide and rule ate magumba ne kabuyi nagawo yagala ki twalako kino sirike tumale okugabana kino kati mulimu abantu abasirise mulimu bootajja nakulaba muleero mwegye emiggo yadde ng'okukunga kwabaddewo ne bateesa n'okuteesa tugenderemu aba opposition tugendere mu suuti nzirugavu naye gw'ogenda mu suuti enzirugavu bakutegeere ddala nti gwe bateeka okuba ng'oli mu nzirugavu Zake bakukubye emirundi mingi abasecurity tebeetagana ku identifyinga nti ono ye Zake mpozi nga weekwese mu lugoye lulala naye musazeewo kwambala ebifaanagana babakwate ng'enseenene buli gw'osanga mu kiddugavu kola ki bano bo bagambye fe twambale bowtie twawukane ku ki kati olutalo luli awo lwa piraawo na nnyama kati President Museveni sente z'ayagala okufiisa ayagala zitwala mu ki President akaddiye kiki ennyo ekimumenya agala zitwala mu ki kulaakulanya ggwanga ng'ebintu byonna babitunze ekyuma kya sweps e Masaka baatugamba akyagenda Rwanda ekyali kikola sodo wa sweps nsisinkana Mbabazi ng'enkuba etonnya njagala kujeggama ndi awo ku Kampala University nenjagala okuyingira mu geeti omusirikale n'atanzikiriza kuyingira nenziruka nalina omwami bamuyita munne wakwagala na group ali awo Kibuli erinnya nja kulijjukira
ne tudduka ntugenda tweggama ewa Ssebaana. Twasanga Ssebaana atudde ne Mama Mbabazi. Nga Mama Mbabazi enkeera agenda kukuba laala e Masaka. Laala yeesooka. Eyokuba president. Eyokuba president. Abuuza Ssebaana bizibu bye biri mu ki? E Masaka. Kati nasanga annyonnyoddeko ebimu. Namugamba ekizibu ekimu bw'oba osobola okumatiza bannamasaka ojja kuzzaawo ebbeeyi y'emmwanyi n'okuzzaawo ekyuma kyabwe ekya swepusi bajja kukuwa akamiro. Era wangi mukadde nze nsinze pulogulaamu ogiyingiddemu honalebo. Tujja keditingamu. Yes. Nze nagamba nanyiiza Museveni. Ono student wange bw'aba wasomerako St. Denis Egaba. Ndi ku board member. Tugende mu maaso. N'amugamba nti nno agenda kusingazzaawo swepusi. Akalulu ajja kawuuta buvwa. Olwo gundi ng'amanyi alina gurupu y'abamuwanga Babazi, alina bagurupu ya TJ. Yes. Kumbe Museveni abalaba. Ababala. Yababala, Museveni n'ababala n'abakutulamu. Era ojjukira nti Honorable Muwanga ne Betty Nambooze bagamba tetujja kuyingira mu ntalo ezo paka nga mutegeeraganye. Bamaliriza bagenzi wa Besigye. Museveni ng'amanyi abatemyemu kasita amala okubagira bw'ati nga bw'akoze FDC nti waliwo Katonga waliwo Najjananku DP waliwo Good DP ne Bad DP gundi Nupu waliwo bakagabo ne Kavule ekyo kimumala ng'ate naye yali asigazaayo baawuliziganya nabo ng'ate eriyo abatasobola kumwatogonayizinga mu buntu kubanga bw'oba oyagala kumanya Museveni obwannawolovu bwe Museveni wano waliwo presidential candidate yaleetako ennyonyi bamuyita nga Agrawol ng'akola campaign. Ennyonyi eyo ne bagifalwastratinga era nadda ku ttaka. Waliwo presidential candidate opposition eyagala okufuna bullet proof ne bamulemesa. Naye nga gundi yagifuna. Ekyo kyennyini kyentuukako nti bw'agamba nti mugimute nga bagikutte n'omusolo nja guwa. Omuntu owa bulijjo ategeera ati ayinza okuba nga akikoze mu mutima mulungi. N'omuntu owa bulijjo asobola okukikuteekako nti bakukompromising. Mwateesa ne mumaliza ne Museveni. Gw'obeera otya ne bullet proof ng'ogwovuganya y'oyo. Kati eyo y'embeera Museveni gy'ateddemu opposition. Ntasobola gireka kubeera wamu. Ate tasobola kukkiriza bino bya referendum nti bagende balonde MP balonde ye. Museveni tayagala mulangira. Twakuwa akalulu n'abaakabba bennyini. Emirundi gyazze agira tabakkiriza kubeerawo. Waliwo Jeno gwe yasiba mu kabiri gumu. Waliwo akalulu ke babbiranga ku Serena. Nga bakabbira President Museveni. Nga Katonya butonya eno Namboole retiring center. Ne babuuza chairman w'electoral commission wa akalulu kajja nti mujja kati mulebo ssaawa 3 mugenda kujja. Nga bakatigira awo kati omusajja bwe bamugoba mu nju n'alaaja ne wa Museveni Jeno. Museveni n'atamufaako. N'aganze yabba akalulu ne munsiba ebbanga lino lyonna ng'ali mu kooti high court mu interview nga bwenti. Kati ne mugamba nja kukyalirako eruzira. Bwe nagenda okulaba mukyala we bwe twali tugendayo n'afuna essimu naga omusajja we bajja kumurehabilitinga mujje mu mawulire. Omukazi n'anvuga n'anzaayo eggalo nanga bira tujja bikubuulira era bamurehabilitatinga kuba yeye agenda kuleeta bwina engeri gyebabangamu akalulu. Kaakati yali abanja ne retirement package ye naye ne bagimuwa. Kati Museveni tayinza kukuleka kugenda scot free bw'atyo. Bwe yanyiiza Mbabazi ne bamuggyako obwa secretary general, Mbabazi n'anyiiga beegattira mu kugaba bawala mu kukola bya busuubuzi ebweru n'amuteekako special envoy wa n'abanga amukomezaawo takyasobola kukola ki kikimu ne Sejjusa ne b'omuyita wano ku interview ayinza obutajja tasobola. Yalinanga omukutu gwe dabba n'akutemanyako nti ntaddeyo suddeyo bomu n'obikuba kati ne bw'omunyinoonya ku ssimu takukwata.
ne yali eyamupromoting okumugjayo okumuzzeebwero okumufunyisa ebyo takyamumanyi Francis Matovu omuyita otya buto waliwo erinnya eddala ly'omuyita takyamumanyi kati ezo entalo ezo zigenda kuvaamu zitandika butandisi era zigenda kweyongera. Jeno talutalo yaleeta yakomyawo tinyefunza eyamukomyawo ye negotiatinga ne sente ze bafuna tinyefunza ze bamuwa yali linki wano wakati wa President Museveni netinyefunza era President Museveni tasobola kukyegaana. Kati lwaki tawa ku Jeno talutalo sente? Era yagaana sente, yalina sente ze already naye alina ebintu bibamunyigiriza kati ng'ettaka libamubbako eyo erwazi yali kabuuyi wa Sejjusa ng'aguzeeyo ki ettaka ne Sejjusa tasobola kati kumuyamba. Kabuuyi oyo Sejjusa yamuwa Jeno talutalo? Yes, naye anayagala ate amweddize ng'akole U-turn alitwale. Kati ettaka eryo erimu ku agamba nti ono omugagga musiraamu munnange bamuyita Serunkuma waye Musa Sekamate omumanyi omwami eyagula gundi eyagula Usafi na Levice tumanye ettaka eyo bwe twalitunda n'obusente bwe twalitunda n'ettaka Sekamate gye yalitundamu bw'avaawo najja agula Bakuli onalebo kasiba nti amanyi history eyo bw'oli mukyazaako wano twagumbaawo nga twagala abasuubuzi bataasa naye baatulema nayo naalitwala kati waliwo baasi mu kifo ky'akatale akayamba abantu baasi ezaali eza UTC Peoples ewali ewa Kulubya zavaawo zitya oli yayokya mipiira gyonna nezivaawo nakati Kulubya ayagala okuba ettaka lya Jeno talutalo bw'agamba naye Sekamate namubuuza n'agamba eryo lyange nalifuna ku bwange naye mpulira talutalo gundi agenda alina keesi gyateekayo mu kooti Matovu bw'anaaba agitadde nja kumanya ekituufu kuba Sekamate yaŋŋambako nze nzimba biiki nagulamu butuufu jangu okyaleko wano nkulagewo. Kati ani aliriko ekitundu gundi Matovu agamba ono yakizingira omumwe jjukira nti nema kyekimu ku bintu bya ne Jeno talutalo ayina ewuwe noli ayina ewuwe naye oli yabbako ewuwe ono kati talutalo bwagula bwe yagula waliraanye wa Sekamate Kabo yasigala ku Sejjusa Matovu amufuna ono agamba nti alitemako oli takyatakkiriza nema yajja nayo netemako negamba Sekamate nti wano wonna lutobazi tuli gazetted dile ettaka lino olisombewo olijjewo wano okola application okole ki ozimbe biikiyo ekyo simanyi oba yakikola naye yo stage gye nasembayo okukola ki okumanya kati Museveni alina abantu be b'otasuubira nti abakozesa naye nga bamuwa information taba kuba Matovu oyo omusajja ayita dda Sejjusa kakubuulire ayaga okusooka nze mumanyira mu DP mumanyira mu kuleeta Mabikke mumanyira mu kuleeta Sebaggala yali mpagiri waji nga atandise n'okufuna ku ssente ne mumanyira mu kuleeta Sebaana era baali naye mu kutunda obutale n'ebirala byonna n'ettaka si butale bwokka abantu bangi abafunye ku ttaka eryo ku Sebaana nga bayitiramu oyo omuvubuka n'oyo Museveni gwagamba omugagga investor gwagala okuwaabira ne General Raiso naye yayita ku Sebaana okufuna obugagga obwo. Kitegeeza ne Jeno talutalo obugagga yabujja ku Sebaana yali alinawo yasangibwa ayinawo naye n'atunda ettaka yalinanga yatunda nga amutegeezezaako nti noonya omuguzi yayitunda nga tanamufuna n'amuyita n'amutemera kyova olaba bw'omugamba nti jangu ku nsonga za Sebaana asituka tasiba namu. Ekitegeeza Jeno talutalo yafuna ssente empitirivu yazirina lero bamukwata nga Sejjusa ajja ssente tezaali Sejjusa zaali biliyoni mmeka ojja kubuuza ku CID police meka ze bamusanga nazo zibasanga ne Jeno talutalo bamusanga ne kasho mukalu bamukwata gumu n'omulala bamukwata bamulumbe wuwe n'ategeera nti bajja n'ateekako amasanyalaze ku gate ne batestinga nga kwegali ne bamukubira n'agamba nti mulinde obudde buke sijja kugulawo
paka kumakya n'ayita w'amawulire ne bamukwata nga bamawulire we bali nga musajja mugezi nnyo si mwangu kati sente ze bazitwala naye yawaaba ne bazimuddiza yawaaba omusango ng'asaba biliyoni 6 n'afuna abamuyambako okusayininga ebintu nti yali bulooka waabwe bano abagagga bannasase bagundi basajja balaba ne Sebaana yamuwa baluwa nti yali muntu wange yafiirwa ebintu bingi nga mumukutte kati gavumenti nesalawo okuteesa naye ne bamuwa ku ssente out of court bamuwa biliyoni 6 naziri bazimuddiza okujjako zino ezasembayo amwita Amongero yabakwata tannazijja naye bakyali mu kooti yamusaba mmeka ani Amonge nyingi sinazimanya naye neetaka kumubuuza naye nga omusango gwasooka ne gugaanira ewa Sekaana ng'agugaaniddemu naye principal state attorney n'agamba manyi yakola bebamu ku bakola wiso nono jeno guukyaza ne munnamawulire kati ali ku TV yali mu Red Paper n'omulala yali mu New Vision ne bagamba nti banoonyereze ku Anita Amonge obugagga bwe buno bwe buti ne bwe buti sente zimu aziteeka mu budget y'eggwanga Anita Amonge n'abakwasa ne babasiba story nagikomako katono kuba baali bataddemu n'ekigamba nti awo Karim Wasula right speaker nti yamuguzaawo naye akyamubanja Karimu we namukubya nanga nti so oyo mupangisa wange nenja kuwa details nga nvudde ebweru nabula yagulawo buwumbi 11 simanyi naye Karimu yali mukwano gwange dda waliwo mutabani we bamuyita Edi yakulira Gaba yamuzaala mu muddugavu ng'asiika mberenge ng'abantu bamulangira gwe mutabani wa Karimu omugagga tosobola ne Karimu akyali mugagga obugagga bwe bukendedde naye tosobola kumanya nti bukendedde walaba hoteli ze ezimu zitandise okukendedde nga bukyaliwo yekotoli ekyali zombi waliwo eri eyawali ku Bombo Road n'Empiriyo alina n'awalala kati nenumba Karimu yalina Ddembe FM nga nkolako ne mutabani we nemugamba mutabani we otamanyi mawulire sijja kukola naye bw'oba olina ow'amawulire oluvannyuma n'agitunda yagiguza oba monitor bitatule kaakati ne mulumba nti olina omwana gwe wazaala ali Gaba naye abeera asiika mberenge bamanyi nti mwana wo oli mugagga ng'ayogera Oluganda nangamba nti omwana oyo sinze muzaala naye amazima gali nti nayagala ku maama we ne musanga ng'alina omwana oyo ne mugamba lwaki olowooza omwana akwesibako taata we yaleka Amulazze ggwe maama we ne woba wamwagalako ngo omwana wa mukazi we aba mwana wo tuyinza muleka mu mbiri muyambe nagamba nandi muyambye naye golowooza oyo omwana nsobola okumuyamba nga mpulira buwulizi nti abbye amasimu sirina sente zimugulira simu ne mugamba kati muwe capital agule simu oluvannyuma namukonvinsinga namuwaayo capital nange nampaayo akasente nemugamba sente ziizokola waitawo ebbanga nga ndaba takola ki takyusa mbeera nanga byansanga n'amabanja nenja kukola ki oluvannyuma nakitegeera nga mukazi we afudde mukazi wa Karimu bw'afa yatutuma tunoonye omwana oyo ajje era omwana oyo yamanaginga estate zonna azimbye ye masajja estate nyingi nnyo ddala kituufu yali mwana we ate yandimuleese yali atya mukazi omwana si muyindi omwana muddugavu yafaana nyina naye alimu olweruyeru naye nga mwana we so bw'aba nga yaguza ennyumba ebyo ebizibu gundi byebagwamu egyali gigenda mutta naye obuuziza ekibuuzo nti awagira ki bwakwagala akwagala niwoba nga oliwa NRM asobola okuwagira era yaziteeka mu mukazi bamuyita Asiyo yali avuganya ne gundi ne Amonge ebukeddeya kubwemupi ne bakola olukwesikwesi ne bamugamba nti ebiwandiiko si bituufu chairman yennyini wa electoral commission bwe bazzaayo n'abikakasa naga nti ate obudde bukoze eki
weddewo era yamala najja ne bavuganya results ne bazibba ne bagenda okuwaaba ne babikumpanya omusango n'abivaako bwabivaako namuyita ne mukolako interview ku BBS nga sigwe mulamuzi enambuulira ebintu naye amawulire ge nasembayo okufuna nti gundi yamucompromisinga n'ava mu byobufuzi naddamu ne mubuuza nti bakompromisinga bakulimba naye nze ebyobufuzi nabikyawa gyali nina n'ennamba omwagala mukulu kaakati ne wajja wabeerawo ekibbattaka e Bukedeya ne batta abantu ne badifiringa abantu nekola sitole bbiri mu obusava nankubiramu nitamongi ngenda kuwaabira konze mpabira nkoze kesi nina facts naga nti ajangu kutwale Bukedeya olabeyo nti ettaka eryo teririiyo liboogerako mugambe etteka erisiza chairman kamirinde era bwe yafa Museveni yanyiiga nti yadde akalulu bakabbira eyawangula Museveni yagamba nti akalulu ako bakabbye era saagala kunziza mu bintu bya bote kubba ki n'ateekawo investigation ne basiba RDC ne basiba DPC ne bavunaana emisango njagala ombuulire emisango eyo gyafiirawa era DPC oyo aliwa ogyogendeko awo obuuza ani akulira poliisi ku parliament bw'olaba ono yakubiddwa enkuba Anita yabaddenga gundi IGP nagamba yajja akolere wano mu parliament with immediate effect yayise mu process so ebintu bya Uganda bya impunity lwakuba Museveni Kadaga Anite tanamanya nti naye essaawa yonna kijja mulya ate kijja mulya mangu ojjukira age limit ne term limit ekimu ku byo Museveni gundi yali aganya okiyingira mu Kadaga n'akirekera olanya olwakituulamu nga kyaka n'agenda e Moscow yasaba nnaku 3 yamalayo wiiki Museveni ng'ayagala kijje mangu akubira Kadaga agana okukwata essimu olumu agiyisa akulira police security ng'eri loud His Excellency akwagala namugamba olina okutuuza ekintu ekyo era yakituuza problemu eyaliwo kwali kulya nga Museveni tiyeekakasa oba kikola ki bakwata milioni 7 ne bazireeta ne bazikwasa MP wa opposition musiraamu kati agenda kukyuka ennaku zino agenda kukyuka agendemu aziteeka ku akawunti y'abanno ani oyo si musiraamu ava busogeyo kaakati nga agreement eryegi mubeere basalirwa waffe mubeere mubeere mu parliament muweze kukolamu niwe mutalonda saidi yaffe era walabanga bawagiranga ne beegugunga ne bayita abamawulire ne baddayo mu kantini ne bakomawo wekyajja for the first time Kadaga teyaggalawo mulyango ate ng'etteeka ligaggalawo abalonda abantu babaleetanga ne kukanula nga babuuza nga Kadaga bwe yabuuza nti do we have the number abaganda ono alesemu mawanga naye oli yafaayo kwani akola ki kwani ajja era navaawo saawa 3 nga gundi session ekyagenda maaso nga nina program ku Soloti nga ab'opposition mwebali mu principles za parliament nga bagenda ne badda kati eyo ye Museveni amanyi weakness y'ab'opposition nti baavu nimba muganya okulya nga muli 5 n'afuna 2 ne balya ekyo kimumalira njagala osiibule abatulaba mukuume obulamu bwammwe Museveni akyaliwo jawo Katonda nga yagadde nakola kyayagala oba namugyamu fuse naye ab'emmwanyi bwe mulaba zigudde obutambaala obusangula amaziga mu kikuubo bungi mu bugule bungi zo zigenda bakuume